Sali musale kike kyakulete waffe musajja gwe kike kyakulete waffe Nakaseke. Sali musale kike kyakulete waffe Nakaseke. Sali musale kike kyakulete waffe Nakaseke. Gwe walagidde ne batubbako obuwanguzi bwaffe. Sali musale ngoze mu maka g'omusajja gwe bayita Ssengonzi. Abakakiiko k'okulonda ne bakugamba nti bo bagasse buli kimu kiganye n'obagamba nti ekani bye eliminated ne bakomawo wano Saida Bumba najja n'omukyalo omulala gwe babadde balagira okulangirira. Sali musale twakukola jene waffe Nakaseke okubba obuwanguzi bwaffe. Sali musale kandwana w'omuganda wa Museveni wakyobba buli kamu ojjobba obululu bwaffe Musebo gwe babadde bali abakakiiko k'okulonda bamugambye tugasse buli kimu kiganye kugaluka lutamaguzi tubaleke ne bakituka kannakawe ne baga tugasse buli kimu kiganye. Sali musale n'atuula wali ewa Ssengonzi omusajja bamuyita Ssengonzi Damulira n'abagamba n'abayita abakakiiko k'okulonda n'abagamba declare all NRM candidates. Nze sinenya muntu we Nakaseke bampadde era njagala kwebaza n'abaana abakumye ddala forms kuba buli ddala form yange obwedda bagigula milioni 3 naye abaana ne bazikuuma zonna ne bazimpa simanyi na mutima gwe bakozeseza. So twagala kusaba okulonda kugira kuyimirira. Okulonda kugira kuyimirizibwa kubanga tetukyalina nsonga lwaki tulonda. Okulonda kugira kuyimirizibwa mu Uganda. Kubasajja bano these fraudsters nga Justice Byamukama iwe fraudster iwe fraudster according to arrangement twajja mu kakiiko kakeri okulonda kumbe ng'osiba wa Sali musale muteekateeka kuzaayo polling station makolero laba ate bwaddira muwala wa Tashobya gwe bayita aheebwa gwe baleese n'akola bino byonna Nakaseke. Returning officer yaliwo mukyala Kunihira ndowooza olya Kunihira n'agamba bino sijja kubikola kati ne baleeta omukyala tumusiime Fiona bino byonna ne babikola okulaba nga babituukiriza. So twagala kusaba bannayuganda tugira twesonyiwa okulonda. Nze Museveni nga waali oba gavumenti ye NRM nga weeri ekyateekateeka okulonda sijja kuddamu kwesimbawo newe wali bakifo nga kyerosi newe kiriba kyewaffe mu lujja sisobola kukyetwalabye omusajja n'ava eri n'awa directive nti no nti balangirire bano Museveni bwabba akalulu kaffe tumutandikirawo kitegede nekyagulanyi njogera naye namugambe ekigenda okunjawukanya naye president waffe Kyagulanyi tugamba nti Museveni abbe akalu tugende mu kooti. A few moments later. Sali musale kike kyakulete waffe musajja gwe kike kyakulete waffe Nakaseke. Sali musale kike kyakulete waffe Nakaseke. Sali musale kike kyakulete waffe Nakaseke. Gwe walagidde ne batubbako obuwanguzi bwaffe. Sali musale ngoze mu maka g'omusajja gwe bayita Ssengonzi. Abakakiiko k'okulonda ne bakugamba nti bo bagasse buli kimu kiganye n'obagamba nti ekani bye eliminated ne bakomawo wano Saida Bumba najja n'omukyalo omulala gwe babadde balagira okulangirira. Sali musale twakukola jene waffe Nakaseke okubba obuwanguzi bwaffe. Sali musale kandwana w'omuganda wa Museveni wakyobba buli kamu ojjobba obululu bwaffe Musebo gwe babadde bali abakakiiko k'okulonda bamugambye tugasse buli kimu kiganye kugaluka lutamaguzi tubaleke ne bakituka kannakawe ne baga tugasse buli kimu kiganye. Sali musale n'atuula wali ewa Ssengonzi omusajja bamuyita Ssengonzi Damulira n'abagamba n'abayita abakakiiko k'okulonda n'abagamba declare all NRM candidates. Nze sinenya muntu we Nakaseke bampadde era njagala kwebaza n'abaana abakumye ddala forms kuba buli ddala form yange obwedda bagigula milioni 3 naye abaana ne bazikuuma zonna ne bazimpa simanyi na mutima gwe bakozeseza. So njagala kubasaba bannange omusajja Sali musale nze yanzibyeko obuwanguzi bwange n'abakakiiko. Maguzi teri muntu asize bukyayi ku bantu baffe nga Lutamaguzi. Nabagamba teri muntu alitandikako olutalo alialumaliriza. Kati mulabye alumba Sale. Siba kiri? Sale jju. Jeno Sale jju. Webaza wa. Nyomwe Sale bo bakibaddemu mukama akuwa omukisa. Babaka bangi bempulire nnaku besobola kwogerera wano. Naye omwana yasize obukyayi ku bantu b'eggwanga lye. Katoga Sale jju lwaki? Anti ali mu kugamba mbu Sale yamugjeyo.
bwabanga Sale yamugyeyo Sale mukama akuwa mukisa agambi wano nti Geno Sale ye yabadde mabega waki anti emabega wokumamula yeyo nange wengambi era akolimye n'agamba sebo abatuliza kekana katambika lutta Sale musale kike kyakulete waffe musajja gwe kike kyakulete waffe nakaseke Sale musale kike kyakulete waffe nakaseke Sale musale kike kyakulete waffe nakaseke bwe walagidde ne batubbako obuwanguzi bwaffe Sale musale mwete mu maka g'omusajja gwe bayita Ssengonzi abakakiiko k'okulonda ne bakugamba nti bo bagasse buli kimu kiganye n'obagamba nti egaani bye eliminated ne bakomawo wano Saida Bomba najja n'omukyalo omulala gwe babadde balagira okulangirira Sale musale twakukola Gene waffe nakaseke okubba obuwanguzi bwaffe Sale musale kantwana okuganda wa Museveni wajoba bikamu oyo ye Lutamaguzi Semakula kekakatamiko koyogerako kakati omulango ogulya gwakuba ali mukukaba ali munnaku na kunyo alinganga afiiriddwa omuntu bw'aba Sale yabaddemu omukono Sale webale omwana oyo asize obukyayi mu bantu wano omwana oyo era ngenda kuddayo bansesitazi baffe mbagambe mwebale mulimu mwagukozi. Our response was that if they're not available, we are equally unavailable, because at no one time are we going to return to the house without these questions being responded to. So all we are waiting for is the date and the time these ministers will be ready to respond. That they traveled for a security meeting out of the country. Is it true that they are in exile? That they're not going to come back? Are they dead? Are they disappeared like the other people that are disappeared? These gentlemen are alive. We need them back to respond. And we're not going to be invited in an exchange with the Speaker. Our demand of the Speaker is follow up her instructions to the executive, namely to come and respond. And it's not safe for us to engage into a sparring match with the Speaker, who is supposed to be a referee in this matter. Tuoninga abantu abetwala mu kooti mbu batubye obululu bwa mwami Museveni yabye mumuleke afuge eggwanga lye yagamba mbu ensi ye ne bannensolo ye Uganda nsolo ye mumuleke amekete ensolo ye Mukama yekka yali tusaasira n'ebino ebyokutwalanga mu kooti okumala ebiseera kati tukitegedde we just go there to waste time mumuleke amekete ensolo ye Mukama yekka yali tusaasira. A few moments later. Sale musale kike kyakulete waffe musajja gwe kike kyakulete waffe nakaseke Sale musale kike kyakulete waffe nakaseke Sale musale kike kyakulete waffe nakaseke bwe walagidde ne batubbako obuwanguzi bwaffe Sale musale ngoze mu maka g'omusajja gwe bayita Ssengonzi abakakiiko k'okulonda buli kimu kiganye n'obagamba nti egaani bye eliminated ne bakomawo wano Saida Bomba najja n'omukyalo omulala gwe babadde balagira okulangirira Sale musale twakukola Gene waffe nakaseke okubba obuwanguzi bwaffe Sale musale kantwana w'omuganda wa Museveni wajoba buli kamu ojoba obululu bwaffe